nyongera okubanga nkwebazaako muganda wange wena gyosinzire okubanga olaba SRK Media gwe mukutu okutuusaako amawulire agali genuine okubeera nga ogategeera muganda wange ate era nga galiko obanga tegabuusabuusibwa okuva ku soosi. Nze Salon Muranks Kalyango okubanga nkutuusako olunaku olwaleero nenkwebaza gwe wena subscribinze naffe wena sharinze ate naawe ataddeko komenti anosobola okumanya emboozi zaffe zonna ze tuba tutaddeko. Osobola okuyita ne munno n'omusharingirako ko nobeera nga obulamu okutambuliza ddala bulungi nnyo ddala. Bingi ebiri mu ggwanga wano Uganda wawe ntandikira mugetandika nago ndowooza nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda afulumya eggwanga olunaku olwaleero lwakuna afulumya eggwanga zibadde ziwera ku ssaawa zibadde ziyingira essaawa emu n'ekitundu. Ssaabasajja Kabaka n'afuluma eggwanga lino okubeera nga ate agenda emitalamu w'amayanja okubeera nga ajjanjaba. Ku luno ate kibadde nga ennaku ziri Kabaka bwabadde afulumanga Katikkiro wa Buganda n'atabuulya Buganda nti Kabaka abadde afulumyemu. Wabula ku lunaku olwaleero Katikkiro avuddeyo n'ategeeza ensonga lwaki Kabaka afulumya eggwanga nti yali agendako okujjanjabwa mabegako eri bwaviirayo abantu abandi ne bajja ne bagamba Kabaka afaaliwa talabika, abamu ne bamubika, abamu ne bakola batya. Kati ku luno Katikkiro avuddeyo n'ategeeza Obuganda nti Kabaka afulumya eggwanga okugenda okwongerwa okubeera nga ajjanjabwa. Wano Uganda abadde alina abasawo be abamwekebejja, wabula nga bw'omanyi nti Uganda ndowooza mu byobulamu tetuli bulungi nnyo wadde nga abasawo babaddewo. Kakati baagala kumanya ekituufu abasawo bano kye bawa lipooti abasawo bawano ze bawa zinaakwatagana n'abasawo abali eri abamugamba awumule abeere nga takola mirimu gy'amaanyi okubeera nga atwala Obuganda. Kakati Katikkiro avuddeyo n'atangaaza Obuganda n'abagamba nti Kabaka afulumya eggwanga okugenda okubeera nga ayongebwa okuba nga yeekenneenyezebwa abasawo abali ebweru w'eggwanga ate era okubeera nga ategeezebwa na wano atulabe ripooti z'abasawo abali emitala w'amayanja n'abasawo abali wano zikwatagana oba tezikwatagana. Kale nno mu ngeri eyo Kabaka wafulumye okubeera nga ate agenda emitala w'amayanja okubeera nga ate ayongera okubeera nga yeekenneenyezebwa. Kale katulabeko kubaka ku Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga w'omumbuga nga atunyonnyola ensonga zino nga bwe zibadde era ensonga ki Kabaka zagendeddeko okubeera nga agenda ebweru w'eggwanga. Katumulabe ate tukomewo. Zikaleero Ssaabasajja Kabaka asitudde n'agendako mitala w'amayanja ng'ensonga emututte kwe kulaba nti abasawo bamwekebejja nga bwe mbadde mbabuulira emabegako awo. Kuno Ssaabasajja alinako abasawo be abakolagana n'abasawo ab'ebweru, naye mu nsonga z'obujjanjabi waliwo obwetaavu okulaba nti abaakuno engeri gye batambuzaamu obujjanjabi ekwatagana n'ab'ebweru, oba nga bw'ogamba nti omusawo nga bw'abajjanjaba omulwadde nti bonna bakiraba bumu, bali bumu mu bujjanjabi buno obumuweebwa. Ayongera okubeera obulungi era nsuubira Obuganda bubadde bumulaba mu ngeri entongole, mwamulabako ng'atuwuubira emisinde egy'amazaalibwa, naye era mubadde Buganda mubulaba oluusi n'oluusi, naye nga abasawo baatuwa ebiragiro tuleme kumukozesa mirimu okutuusa nga atuusiza ekiseera mwayinza okuddira mu mirimo gye nga bwe girina okutambula nga bwemwateranga okugiraba. Era kyetukyaliko kubanga tusoosowaza bulamu bwe, bw'abeera ng'ateredde bulungi emirimu ajja kukola mingi. N'olwekyo na kino kikulu
okugenda okuddayo mu basawo be bamwekebejje balabe nga ripooti ezaawana awaka n'ez'ebweru zikwatagana bulungi ne Kalonda yenna agendera ku bulamu bwe. Kale njagala okutegeeza Obuganda ku nsonga eyo n'okubugumya nti obulamu bwa Ssaabasajja busoosowazibwa nze bwensoosowaza mu mirimu gyonna gye nkola, era abasawo baalina be basinga obulungi oba kuno oba ebweru. N'olwekyo nga bwe yatutuusaako obubaka ku mazaalibwa ag'emyaka 7 egy'ekitiibwa, yatwebaza olw'okumusabira n'atusaba twongere omumusabira, ate neyebaza n'abasawo kubanga batukoze bulungi okutuusa kaakati. This evening, Ssaabasajja Kabaka has flown out of the country to go for a routine checkup. It is advisable for everyone to get routine checkups for our health. But as you know, when he was afflicted some time back, he had to fly out to ensure that he gets medical attention. He is making steady recovery. He's on the mend. But then the medical teams here work with medical teams abroad. And the teams abroad and the teams here must ensure that they're on the same page regarding the recovery program that they are using to ensure that he recovers his good health. So he's flown out to routine health check and to generally examine him and how he's making progress, and he will be back shortly. I would like to assure the people in Buganda and other Ugandans that the Kabaka's health is in the best hands with the best medical teams here and abroad. And for us in the kingdom, his health is our priority. So there is no cause for anxiety. He will be back soon. But we felt that we should let you know that he's traveled out of the country for that reason, and he'll be back soon. Thank you very much. Kale, Katikkiro wa Buganda, Charles Peter Mayiga, yakava mu ggwanga ery'Amerika gy'abadde ku mirimu emitongole gy'amaze akabanga. Yetambuleko n'abayimbi abamu nga Samisa Simakula abadde yagenda naye mu ggwanga ery'Amerika eyo gy'abadde. Mukulikeeyo akulikireyo ddala era nga we yatuuka wakomeddewo ng'Obuganda ate Obuganda Kabaka nga naye agenda kubeera ng'asimbula kuva wano kudda bweru w'amayanja ku bitala w'amayanja okubeera ng'ajjanjaba. Kakati mu nsonga endala olunaku olw'enkya ennaku z'obwezi zigenda kubeera 6 mwezi gwa mukaaga mwaka gwa 2025. Olunaku olw'enkya ye Idi. Era Ssaabasajja Kabaka ayagalizza bannaffe ab'enzikiriza y'Obuyisiraamu Idi al-Fitri ennungi era etambule bulungi nnyo mpaka bwaweereza ku lupapula saako n'obubaka obusomeddwa. Obubaka buno busomeddwa obw'amawulire mu Buganda ategeezezza nga Ssaabasajja Kabaka wayagaliza ab'enzikiriza y'Obuyisiraamu okubeera nga balya Idi al-Fitri ennungi era n'abaagaliza okubeera nga bafuna emirembe mu buli kimu, wabula n'asaba ab'enzikiriza oba bakulu b'enzikiriza zonna okubeera nga buli babeera batuukiriza okusaba kwabwe eri ffe endiga oba kale ffe eri ffe abakkiriza ndowooza njogera ennungi eri ffe abakkiriza okubeera nga tukwatagana emirembe, tufuna emirembe, tukwatagana mu mbeera ezaddala tusobole okubeera nga tutwala Obuganda mu maaso. Katuveeko ndowooza mubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ng'ayagaliza Abayisiraamu Idi al-Fitri ennungi, then ate tukomewo tulabe ensonga zino. Obubaka buno busomeddwa ow'amawulire ate saidi eyo mu Buganda. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka wa Eid Adhuha eya 2025. Tukulisa bannaffe Abayisiraamu okutuuka ku lunaku olw'ekitiibwa ennyo olwa Eid Adhuha olw'omwaka 2025.
mu kusaala okunaakolebwa okukuza olunaku luno tusaba abaimaamu ne bamasheek okukuutira abantu baffe ensonga zino wammanga. Esooka, obutakoowa kuwonga bwakabaka bwaffe ne Uganda yonna mu mikono gya Allah atuyise mu mbeera zonna ezinyigiriza era eziremesa abantu baffe okweyagalira mu nsi yaabwe. Eyokubiri, newankubadde tukuuma emirembe naye waliwo okunyigirizibwa kungi okukolebwa mu bugenderevu okunafuya ebyo bye tukkiririzaamu era bye tumanyi nga bya muwendo eri obwakabaka ne Uganda yonna. Kyokka tuleme kusirika busirisi naye buli we tufunira omwaganya tubyogereko. Ensonga eyokusatu, mukubirize nnyo abantu obutayogera nsonga yonna nga tebamaze kwefumiitiriza mu biyinza okuva mu nsonga ezo, wamu n'okutukkiriza obweyamo obuva ku bigambo ebyogeddwa. Obwakabaka bwagala emirembe era bujja kukola n'oyo yenna ayagaliza obwakabaka ne Uganda emirembe. Tubakubiriza obutava ku mulamwa kubanga mpaawo kitakya. Tubaagaliza olunaku olw'emirembe n'essanyu. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Awangale nnyo ayisa busajja Kabaka. Kale, anyongera okubeera nga ate nkwebazaako muganda wange wonna asubscribinga naffe, sharinga naffe, bw'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwasobodde okuba nga awa ab'enzikiriza y'Obuyisiraamu ate okubeera nga bayita mu Idi ennungi, Idi el-Fitr. Olunaku lw'enkya lwa kusala bisolo, olunaku olw'enkya lwa kwegayirira Mukama Katonda abeere nga akkiriza ekyo kyonna kyonna ky'ogenda okubeera ng'osala kisobole okubeera nga ate kifuuka kya mulembe nnyo ddala kibeemu ebirungi. Kakati bwe tutyo ndowooza olunaku olwaleero ku nsonga ezivudde mu Buganda bwesobodde okuba nga nzikuwa. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale ate tumusabire ajagenze obutamayanja akomewo bulungi nnyo ate nga n'obulwadde oba ensonga z'obulwadde ripooti zisobole okuba nga zikwatagana era tubeere nga Ssaabasajja Kabaka addamu okubeera nga ayugumya Namulondo era abeere nga afuga Namulondo ebeere nga eri ku mazima. Ssaalongo Ranks Kalyango zembadde olunaku lwaleero nga kutusaako ensonga zino. Mukama Katonda abankuumire musule bulungi musibe bulungi okusinzira wonna weosinzidde. Mweraba.